Abakiise ku lukiiko lw'ekibuga Masaka balambudde eddimu ly'okuzimba ekisaawe ki Masaka Recreation Grounds ekimanyiddwa nga LIIKU wegutuuse. Eddimu lino lyakwasibwa kampuni ya Kaleeta Construction Limited ku buwumbi bw'ensimbi za kuno 18. Kusinziira ku kiriwo ne biliyoni emu tennagenda ate nga bakulaga nti artisti batambuddeko ku bitundu ebiwera. Okusinziira ku bakiise b'ekibuga Masaka, ebikozeseddwa okuzimba ekisaawe kino binafu nnyo nga kyandireeta akabasa nga kiwedde. Okusanga obutayimbwa bwe bataddewo okuzimba ffe bannabyamizannyo kye tuyita ekirasha nga gwe mutayimbwa ogw'omuntu azimba fulo omwavu wa wano omutayimbwa gwazimbisa ewuwe ogwayinki 16 ate ne bajja bateekamu emitayimbwa 6 ate sijandibadde emitayimbwa nga 10. Obutayimbwa bunafu nnyo tebusobola kubaako kye bukola kuwanirira kizimbe kye batugamba kye bateekawo. Kyotegeeza banna Masaka nti eno project yammwe muleke kubeera eyo kwebaka nga bali mu kubabba mumale mwekwase President 70 project ezitambula yatuwa ssente ffe tulina ozimonitalinga nga banna Masaka. Batubuulidde nga bwe basaba pulaani y'ekisaawe kino egenda okugobererwa mu kukizimba wabula teyabaweebwa. Baginyuma n'okutuusa leero mbasaba pulaani eno bambuzaabuza tebampa pulaani kubanga bw'ofuna pulaani omanya ekisaawe kino engeri gye kigenda okuzimbibwamu n'engeri gye kigenda okutambulamu. Bano bennyamivu olw'akasoobo eddimu lino kwe litambulira nga kino bakitadde ku bakozi abatono. Omwaka mulamba bali mu kusima binnya bye babiziika. Project namba neba nga teweza abakozi 40 ku site ende nene bweti abakozi bakomplaininga babasasula bubi. Newunya ne bala sisi bakola wano mu kibuga Masaka n'abalala balondola project ngazi. Kitegeddeko nti abakozi baliwo 7 bokka aba kampuni okusinziira ku bakozi abandibadde wano nga 10 bali abakozi 7 era bano betusanzeewo babaleeserwa kubeera nti bayiwa nkokoto era bo bennyini batugambye nti bwe bamala okuyiwa enkokoto bagenda kuddayo. Bannamasaka tebafunye mukisa guweebwa mulimu abakozi abaliwo bonna tebategeerekeka tebamanyi gye baava. John Lule inginiya w'eddimu ly'okuzimba ekisaawe kino agamba nti kati omulimu guno gutuuse ku bitundu 25 ku 100. Njagala okubawa comfort nti kacha plan tuzikoze ne contractor na biki byonna kati omulimu gwonna gutuli mu mutwe ate mobilizing ekyetaagisa. We hope tinga tugeze n'egundi eno ayinza n'okubiitinga time. Njagala emitima gyaffe tubeere wamu. The project is managed. Obudde butumala era ajja kumaliramu omulimu nga bwe yaweebwa contract. Currently, if we can calculate, the time progress is 25% and I'm sure even the physical progress of works is 25%. Okuzimba ekisaawe kino kwabalirirwa nga kwakumala ebbanga lya myezi 18. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.